wali atonda amanda omuyambeko naye njagala okomewo olunaggulu ng'essaati njeru nga bwe nakoze awo nategeera nti obutuukirivu si bwangu. Natuuka wali omukyala nga mukwano gwange nnyo ddala nnini jangu nyambeko ku manda neempulira nga njagala muyamba naye bwe natunuulira ekyambalo kyange nga sisobola. Lwaki ngenda kiddugaza? Bayibuli egamba mubuulize mukuume ebyambalo byammwe buli kiseera nga byeru. Tewali yaŋŋamba nti togenda. Abamu olinda Mukama akugambe yoono si yoono. Olinda Mukama akugambe tolya kino olya kiri. Waliwo byatagenda kugamba ng'ekyambalo ky'oyambadde kye kikutegeeza ekyo tolina kikola. N'amanda nayagala nnyo muyamba naye olw'ekyambalo kye nali nyambadde nga sisobola kukwata ku ki ku manda. Olina ekyambalo ky'oyambadde mulokole, Mukama kyayagala okume nga kyeru. Kati omugaso gwaffe ng'abalokole kwe kutambula mu nsi eddugala naye nga tulina okuuma ekyambalo nga ki awe wali obuzibu. Ekikulu nti onaasobola. Nensanga mikwano gyange jangu ddaani tugende tuzanye omupiira nga njagala nnyo omupiira naye bwe natunuulira omupiira ne ntunuulira ekyambalo nga ndaba tebikwatagana nga ngenda kiddugaza ne mbagamba bannange munsaasire leero sigenda ssamba muki mupiira. Waliwo ebintu by'ogenda okwekutulako obwekutuzi bw'otegeera ekyambalo Mukama kyeyakuba. Lwaki? Kubanga tulina kiddugaza. Mukama ayagala ogenda otuuke mu maaso ge ng'ekyambalo kikyali ki era n'okubikulira. Bayibuli egamba nti bamukisa abo abakuuma ebyambalo byabwe nga byeru kubanga balisaanira okutambula nange ku nguudo za zaabu. Abange ekyambalo onaasobola kikuuma. Ekigenda okuyamba okuuma ekyambalo kwe kuŋŋaana wano eno n'obeera ne banno ne bakumaakuma ne bakuyamba weewadde oddugaza ne weenenya n'oddamu n'otambulira mu bulongoofu. So mukwano gwange tuli mu basiraamu, tuli mu bantu abakola bye baagala naye gwe tobafaanana. Gwe oli mwana waani? Oli mwana wa Katonda. Ekyo kyo njagala okitereke munda mu ggwe. Mukama waffe yeebazibwe. Katumalize n'ekino ekyandiko bagendako mu Acts ebikolwa by'abatume 2:42 tulabe ekkanisa bw'erina okubeera era bw'egenda okuba nga etambula kubanga njagala tufuuke solution mu kitundu kino. 2:42 ebikolwa by'abatume. Ebikolwa by'abatume essula 2 n'olunyiriri 42 ne baba nga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume ne mu kussa ekimu ne mu kumenya emigaati ne mu kusaba. Buli muntu n'atya ebyamagero bingi n'obubonero ne bikolebwanga abatume. Bonna abakkiriza baali wamu ne baba nga bassa kimu mu byonna. Bakkiriza ne baba wamu ne bassa kimu. Owulira ekkanisa bw'erina okubeera. Awo owuliddemu ebintu bimeka katubirabe tuyiddemu ekkanisa n'emukola. Mpuliddemu okusaba. Ekitegeeza tukuŋŋaana wano nga tunyoonya Mukama nga tusaba. Mukama waffe yeebazibwe. Buli tukuŋŋaana mu kifo kino ekisinga obukulu kwe kusaba. Temuvangawo nga temusabye. Ennono ey'okubiri gye mpuliddemu okussa ekimu. Okussa ekimu kwe kutuula wamu ne munyume ne mwogera ne mukaanya nti bannange leero tusabe tumala okusaba tugende tukole kino kwegamba nga mwenna buli wamu. Ekkanisa eri obumu y'ekkanisa esanyusa Katonda. Mukama yeebazibwe. Okwawukana kuno competition mukwano gwange giveeko. Njirabye nnyo mu bakyaki naye competition terina gye gitwalye ebazza wansi. Buli omu Mukama yamuwa omulimu gwe. Tosobola koppa mulimu ne bw'ogukoppa tekisoboka. Nga bw'olina fingerprint enyanjawulo ku y'omulala bw'otyo bw'olina ebibyo Mukama byali ne bw'oba mwenna muli basomba oba mwenna muli ba asha mwenna muli baaki temusobola kukola mirimu gye gimu. Buli omu alina kyasinga ku munne. Mukama waffe yeebazibwe. Eryanda limu terisobola fumba mmere. Amanda mangi kasita ogateeka wamu ago ge gafumba ki? Kati n'ekkanisa ekolebwa abantu bangi nga buli omu alina kyasobola okukola. Ffenna ne tukuŋŋaana ne tuteeka wamu ebintu obusobozi bwaffe n'olaba ekkanisa bw'ekola etya
kyekyo ekino ekyawandiikibwa buli omu yaleeta kyasobola ekkanisa neebaamu omwoyo wa Mukama mungi. Kyempuliddemu ekirala signs and wonders and miracles. Njagala okulaba ku byamagero mu kifo kino. Njagala obujulizi ogambe Abu Dhabi Christian Fellowship natandika ogibeeramu ebyamagero ne bitandika ewange. Omuwala bwe yali yanyiigira kati ansanyukira. Obwo obujulizi tetukuŋŋaana bukuŋŋaanyi kunyumya ne tugende waka. Nedda buli ewali omwoyo wa Mukama ekkanisa wabeerawo ebyamagero. Era wano eno bakuŋŋaana ne balaba ebyamagero bingi. So mukwano gwange ebyamagero bikubanja. Mukama asobola oddala obikolera. Tulinda Mukama, Mukama alinze ggwe. Tuli wano tulinda Mukama naye nga Mukama alinze ffe. Alinze kuffe kola ki? Kwetereeza. Nga bw'olinda omwana akule aweze emyaka 18 olyoka omugulira emmotoka, bw'atyo Mukama bw'alinze abaana okutereeza emitima, okutereeza obulamu bwabwe, alyoka atandika okukola ebyamagero masekatiga. Mukama waffe yeebazibwe. Ebyamagero ebigenda okwewunyisa Abawarabu, ebyo Mukama bye yagala okukola. So buli bw'obeera bwe mubeera serious ne Katonda, ebyo Mukama agenda atandika okubikola. Yeewuunyisa Abu Dhabi yonna bategeere nti waliyo Katonda akola ebyamagero. Katonda y'omu yabikola mu ndagaano enkadde ye. Katonda y'omu gwe tulina kati anoonya kola byamagero yeewuunyisa ab'ensi. Naye anyoonya alina omutima ogutuukiridde gy'ali alyoke yeerage. Bayibuli egamba mu Emirembe ekyokubiri. Anoonya amaaso ga Mukama gatambula nga ganyoonyoya atuukiridde maaso ge. Alyoka amukozese, amutambuze, abaleme batambule, abazibe b'amaaso balabe, abakansa agenda awonyezebwe. Ebyo Mukama bye yagalira ddala okukola. Abamu bagamba Katonda yeekola. Katonda teyeekolula, alinda anoonya gw'anaakozesa. Mu kaseera kano yakozesa Pawulo mu bikolwa by'abatume. Nga yatuuka ekiseera nga Pawulo bw'atambula ne bamukwatako nga bawonyezebwa. Ekyo kye njagala okulaba mu Abu Dhabi. Mukama waffe yeebazibwe. Ekyo kisobokera ddala. So mpuliddemu ne shared meals, ekyemisana. Baakuŋŋaana ne balya ekyemisana bonna. Waliwo time gye mugenda okuŋŋaana musabe, bwe mumala okusaba ate temugenda bugenzi mufune ekyokulya mukole eki? Ngamba buli kimu kirina ekiseera kyakyo. Bwe munaabeera mu kusaba paka abantu bajja kukoowa. Naye bwe mumala okusaba mufune ekyokulya mukole eki? Mutuule wali mweriire emmere yammwe. Oba oteekako kasozi ku sowaani teekako. Waliwo abateekako ne otunula biki muleka alye. Amaze okusaba kati akola ki? Naye omutunuulira kigundi weekomeko yeekomeko biki? Amateekako esowaani yejjule, buutako supu ddayo bakuteekereko omulala. Bwerire efiina. Ebyo bye bigenda okuleetera ekkanisa okunyuma. Ekkanisa si yakugira bugizi. Naye ekkanisa yakola ki? Yakunyumirwa. Tusabe, bwe tumala okusaba ebyamagero bibeerewo, tumale tugende tulye, tunywe, tuzinire Mukama, tutendereze. Ebyo byonna ekkanisa eryoka ekola etya? Eraba omukisa maaso ga Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. So gendako kale ne mu Yokaana 16:33 Yesu atugamba nti ebizibu bingi. Katusome tumalize n'ekyo.